tebamufaako tebamuyambe nga amunyivu eri federation n'agamba nti abantu batankima ku kisaawe abantu nga bagamba olwaki temwageze ne mukima musajja oyo ku kisaawe ng'akomyewo so mu mbeera emu ndaba Eddie Kenzo ng'ava yagamba omusajja waffe tumwagala twamubeerawo ate abayimbi balina okukitegeera nti abayimbi tebeeyagala baize buli muyimbi azimbira mu kavimbo ke kati tosuubirayo Kenzo nga ye president wa federation agenda alinde kamiliyoni ku kisaawe nga ne Kenzo we yali ava wazit Ghana nga dda wano bamusindikira omugenzi Segirinya Bobi Wine yakola ki teyajja kati eyo history yeddaddamu okitegeera so kamiliyoni alina okukimanya nti we baali bafominga ebintu bino Wuma Federation na biki ye yajja abaali babifominga n'abalabanga abaana kujje kyobola yakola Superstars Association n'ateekamu amayanja like ye yeefula nti ye alowooza nti buli kintu kirina kutandikira kujje kati bakenza abo nabo banyigamuko baanooma bakuba teboogera ti omusajja tukoze Federation tukoze ziwuma zitambule bulungi kati ate kikuyisa mu bayimbi empolampola okole Superstars Association kubanga tatukkiririzaamu so ndowooza nti no buli muyimbi munene mu space gy'abeeramu tosuubira Kenzo kugenda ku kisaawe kulinda kamiliyoni kubanga Kenzo yemanyi naye munene ne kamiliyoni yemanyi munene abantu abalina okulinda kamiliyoni bafanzi kati Kenzo agende ku kisaawe enkuba emukube nga we yatukuba mbw alinda kamiliyoni nedda kyekyali tekijja kusoboka naye nga buli muyimbi nze ngamba ensonga buli omu azimbire waali eno Uganda etumala miliyoni kumpi 46 buli omu abeere bakwata azimbirawo akole teritole eyiye ku nsonga y'emu Eddie Kenzo nakulegula yakoze press conference n'ayitaba n'amawulire ku nsonga ya copyright ebbago ly'etteeka lya copyright kubanga litwalibwa mu parliament kukaganyibwako ebirowoozo bingi bibadde mu nkubo copyright gyevuddeku awo yasinkana omukulembeze w'eggwanga ne babawa bagenda bafuna machines baziteeke mu mabaala mu bitundu ebyenjawulo ebizannya music okubanga zidetectinga ne mumanya nti gundi yazanya oluyimba lwange ate ebifo ebyo bisasuleyo kasente copyright eno eteeka lino kubanga ligenda banga litwalibwa mu parliament kitegeeza ki eri bannabitone ab'enjawulo kijja kuba kirungi eri omuyimbi nga Eddie Kenzo kubanga yakitembeese nnyo abayimbi abasinga copyright bagivaako baithe copyright weeri kubanga tosobola kukola luyimba leero n'olwaploadinga ku YouTube notaluteekako copyright so just lwakuba nti abantu beetaaga okusensitizinga here and there ebintu biddemu birongooke bulungi ne Kenzo mwebaza nti ekintu kino akiremeddeko nnyo omanya abantu bangi bagobye ku copyright buli ajja bangi sagala kubamenya wano buli omu yagezaako n'atuuka n'akoma nga copyright tetambula nendowooza mu bintu bino birimuko oba neomukisa oba n'abakyala bano ng'omanyi nti engero zigamba nti omusajja ow'amaanyi yeetagako omukyala emabegeena mpushinga okukola kino nakiri nze ndowooza nti nno Kenzo ono omukyala wamuyambyeko omukyala Nyamutoolo oyo kubanga yagenda mu parliament kubanga Kenzo yali waggulu eri mu chamber n'alaga nti eno wansi omukyala akola ki akigumiza ndowooza bano abayimbi abaalemwa tebalina kuyambibwako ate n'ekiranga bwe nkugambye nti abayimbi tebeeyagala twagendako ku National Theatre ng'ekyali National Theatre enkadde meeting ne zibaawo nogenda kola waliwo omuyimbi omunene ate yayisaamu abayimbi abalala eggaali kitemubigenda ebyo bagenda kubabba biki n'ebirala so abayimbi tebeeyagala naye nga ndowooza nti no copyright weeteekebwa mu nkola kuba kati yagenze dda mu kyapa kya gavumenti mu gazeti kitegeeza nti kati obuvunaanyizibwa busigadde eri parliament ekintu oba oliawo kigguke buli muyimbi afune mu kuyiiya kwe bane copyright omanyi abayimbi abasinga obunnya kuwako example y'abajjajja baffe abo abayimba bakafeero omugenzi sebata yakyaliwo yes mwami Hamani Basudde Saalongo n'abalala nti ogenda kulanga ate ennyimba zaabwe abantu abaziteekangamu copyright balina Kenya eyo nga ogenda Masaka eyo abaana ba Hamani Basudde bali mu kujeera tebalina ki tebasobola na kufuna mu kuyiya kwa taata waabwe abaana bakafeero baswaza abo wabalaba nga bakuba bano ba gravity copyright bakakizuula kati nenga singa copyright yaliwo before netekebwa mu nkola singa abaana abo bagagga omanyi ekitegeeza omuyimbi okubeeraawo n'atandika ku montalinza radio ba TV ezanye music we okitegeera kitegeeza at the end of the month ajja kubanga asolozaamu akasente n'abayimbi babadde nga bannaku ebbanga lyonna omuyimbi n'atuuka okulwala nga bamusondera busondizi ku live za TikTok bamusondera busondizi n'owokusula taliiwo afiiridde ku muzigo naye nga ate muyimbi ayimbidde over 20 years so mu mbeera yonna copyright kati busigalidde obuvunaanyizibwa bwa parliament oba oliawo osanga buli muyimbi ajja funa mu kuyiiya kwe binyume
Omulabye mulungi wa BBS Telefina nkutegeeza nti olunaku olwaleero tulina okubwatula bingo onyiga *238*10#